Yes mbaniza monna enaku z'omwezi abiri omwezi ogw'omunaana omwaka 2021 amanya endoboozi omwefuga ebisekandi bingi ebitambula mwebale kuwagira NUP mwebale kubanja muganda waffe Fred Kajubirumbuye mwebale kwekuuma mwebale kuuma baana bammwe abakyala Twaha Musayi gwa UG ogamba ki muganda wange nkwandiza Twaha owenjovu leero muganda wange Twaha lwakuba gwe sigwenze naye ebintu bino bizibu bwofuna amawulire n'ogaleeta bwekitegedde namukasadana nkwandiza enkuba etutta Nyondo Richard ogamba ki muganda wange webale kulaba bana mujja kunsonyiwa bino ebintu bwe mbana kola mwensobi munsonyiwe naye nga tujja tambulira awo nange mfuna mawulire n'enkuwa bwe mba koze mwensobi nonsonyiwa kuba ndi muntu nga abantu abala bonna senjawulo ntono nnyo wakati wange naawe kiyinza okunjawula nti nze nsobola okubeera live oba nsobola okufuna sente zigula data ne nzija live nemba bakomye bagamba kyokka kye kitwawula naye nga kufuna mpozi n'ekyo ekitwawula tuyinza okuba tukyusa nkusinga ku myaka n'ebintu ebirala bwe bityo basebe ndawula Bob nkwandiza muganda wange oli otya webale kukola mwebale kuuma baana bammwe olwaleero bino bibadde muganda wange yakavaawo akadde kano muganda waffe mu miransanafu abaddewo Katongole ebisinga byabagambye byebyo sigenda kubiddamu naye njala obadikuza munemuna olwaleero nti abaana abatuula senior 6 ebibuuzo bifulumye bw'obanga olina omwana nga atula HSC genda onoonye ebibuuzo obirabe olabe oba yayise oba teyayise olwaleero ebibuuzo bya senior 6 oba HSC bifulumye mugende munoonye ebibuuzo ebyo then mulabe abaana bakoze batya naddala kasoba nga olina omwana yakola ki yatula HSC genda obinoonye ekyokubiri nze byenza byenva Farida muntu fena tukola ensobi tuli bantu sagala mulebe nnyo ku nsobi tukola ensobi tuli bantu nga abantu abala omuntu omulala yenna nze ndi muntu nga gwe era sina nyonjawulo bwe makoze mu nsobi mulina okunsonyiwa erisonyo nkisabye nsa mu nsonyo tambula mpola mu miransanafu muganda wange Katongole abaddewo wano abagambye buli kimu ebyabagambye bye bituufu tukyanoonya muganda Fred Kajubirumbuye era mulina okutaginga mulina okusharinga mulina okukomentinga tusigale nga tumunoonya byabagambye muganda wange Katongole mu miransanafu byebyo yakavaawo bagamba sina byengenda kwongera ku ebyo nze byenzo bagamba nze twogeremuko tulabe ensinga bwetambula mbagamba ebiriwo ebipya ebikadde na buli kimu sente zikyali mu mikono gy'abakama baffe ezasondebwa zikyaliyo temweraliikirira naye nga muganda wange mu miransanafu Katongole byabagambye ebyo sigenda kubiddamu bwe mba nakolamu ensobi emabegakaawo mu nsonyiwe ensobi zibeerawo so kati mu mbeera eyo buli muntu yenna akola ensobi ate nasonyibwa naye nga mugamba kimwe bali kukola mwebale kuuma baana bammwe mwebale kwekuuma mwebale kubeera balamu ennaku z'omwezi ziri 2 omwezi ogw'omunaana omwaka 2021 tubuzayo ennaku 11 omwezi gugweko ate mu mwaka tubuzayo emyezi ng'ena 5 mukaaga bwe watyo omwezi gugweko tewali atuloga muganda waffe naye ebintu ekirala kyenzo bagamba tuli mu struggle y'okulwanyisa nakyemalira atujja ku mulamwa aleeta ebibozibozi kati balese ekibozibozi awo nti simanya Afghanistan bagenda kujja ebyo byonna bibozibozi America tejja kusindika Afghanistan waffe ebyo byonna agezako tujja ku mulamwa kati musigale ku mulamwa otegedde musigale ku mulamwa okay tukyagenda maaso bwetyo mpola basebe nabanyabo bwobanga olina omwana nga aliko HSC nga atula senior 6 olwaleero ebibuuzo by'HSC byafulumye mugende mukebera abaana bammwe naye mujjukire abaana ebibuuzo by'HSC byafulumye naye abaana bagenda kusomera wakubanga essaawa zino wenjogerera nti amasomero agasomesa abaana oba institution abaana mwe basomera zonna kati essaawa zino tezikyasomesa ezikola za gavumenti ate ezikola za gavumenti kyokka tezo za sente nyingi nnyo kati mu mbeera eyo
simanyi bana jabwena kusomera naye ngebibuzo by'ekisi byafulumye era njagala obajjukiza nti olwaleero gavumenti egaddewo ebitongole by'obwannakyewa 54 ngenda kukiddamu olwaleero gavumenti ya Uganda efugibwa Yoweri Museveni Buhabulwa egaddewo ebitongole by'obwannakyewa 54 mu bitongole bino mulimu n'ekitongole kye bayita chapter 4 ekitongole kye bayita chapter 4 kye kyaloya waffe gwe bayita Nicholas Opio ye lawyer gwe bakwata musamu jukira mukama waffe akyali mu campaign lawyer waffe oyo Nicholas Opio bamukwatako emabegako wali nga bamuteebereza nti sente mukama waffe zakozesa mu kalulu ziyitira mu kitongole kye. Ngenda kukiddamu olwaleero gavumenti ya Yoweri Museveni Buhabulwa egaddewo ebitongole by'obwannakyewa 54 nga bibadde bikakkabiza emirimu gyabyo mu nsi gye bayita Uganda. Mu bitongole bye baggadde mwe muli n'ekitongole kye bayita chapter 4 ekyalooya waffe gwe bayita Nicholas Opio ono ye lawyer gwe bakwata emabegako wali nga bateebereza nti ekitongole kye bayita chapter 4 mwe muyitira sente mukama waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu zeekozesa mu campaign. Ekitongole ekyo nakyo bakigadde naye abasajja bano tebagadde kugala bitongole biri birala nedda babadde bagala kugala kitongole kino naye nga tebasobola kiggala kyokka kati mu nkola gye bakoze okugala ebitongole bino babigadde n'ekitongole kino kye bayita chapter 4 ne bakigaliramu kubanga kikibadde omulamu omukulu mu nfuna kati ekyo nakyo kiwedde ekitongole bakigadde. Ekyokubiri obwedda gavumenti eyisa eyogera ebintu bingi nnyo senga mwegendereza abantu abasinga okwogera ku bintu bino ebyokuleeta aba Afghanistan e Uganda babadde ba movement kiba kitegezo no poko abazungu abasobola kubanga bwe baleeta abantu 2,000 e Uganda nga Canada yasabye abantu 2,000 kati wacha 2,000 zino tebazigatta ku 2,000 ne batwale Canada ababunda kiba kitegezo no poko Museveni buli mukati akagwawo akantu akagwawo ne kaligwa mu ggulu ekintu ekiribalukawo ne kirigwa mu ggulu nga Museveni yakyali kulembeze wa Uganda Museveni yakimanya ati ne mu ggulu bagana kukyusa obukulembeze ajja kireeta kiteekewo poko tuve ku mulamwa tudde ku kino olwokuba yategera nti bannayuganda tuva nnyo ku mulamwa kati buli ekigwawo kyaleeta ekintu yomino kitegera bannayuganda. Nakawooza plus enza alina ebintu bingi ebyokunnyonnyola. Enza amanyi bulungi nnyo muganda waffe Fred Kajubiri Mbuye gyali bane mwena abakyannenya nti luli nakola ensobi mu nsonyiwe nze ndi muntu ng'omuntu omulala ndi muntu nga mmwe nina amatu nina olulimi nina ennyindo nina buli kimu kyenyinza okubasingako tuyinza okuba nga twenkanya emyaka oba okubasingako abamu kubanga sina muntu yenna gwe mmanyi physically otegedde tuyinza okuba nga mbasingako emyaka oba okubasi mu buli mbeera yonna naye mujjukire nti ndi muntu nga mmwe otegedde era mujjukire nti siteri muntu atakola nsobi abantu ffenna tukola ensobi nammwe nga mwe mukola ensobi nange nkola ensobi ekyo si kyekikulu byonna munsonyiwe tugende mu maaso. Ekirala tweyongereyo nnyo okubanja muganda waffe Fred Kajubiri Mbuye kuba tetumanyiwa waali kati ebintu bingi nnyo ebifuluma ate muganda waffe Fred Kajubiri Mbuye akyali ttake ate Enza Setyabule alina kyamanyi ate Enza n'ebintu ebirala bingi olwaliro mpuliddeko nti MP wa Kampala gwe bayita Muhammad Nsereko agenze ttake n'aba SFC n'ebintu ebirala bingi kati nammwe mutega amatu musobole okuwuliriza abantu bangi nnyo abagamba ebigambo muwulirize mulondemu try to listen and pick what is good for you. You understand? Muwuliriza olondeko ky'osobola okutegeera otegedde sentongo sebo sentongo oyinza okuba nga oli w'amazima nnyo nenze siri kale tugenda basonto mpola tulabe biki ebidda mpozi baseme ne banyabo njalo bajjukiza nti ffe tuli ku lujjuliro kwe tukuweerereza oli wa ddembe okutufuna ku ssimu zino wammanga website yaffe eri www.olujulirotv.com enamba yaffe nga oyagala tufuna ku WhatsApp eri +4 1762 63 8456 njiddamu enamba yaffe
eri +4 417 62 63 84 56. Mu Luganda eri +4 7 mukaaga 2 mukaaga 38 4 mukaaga. Otegedde katukyagenda mashoto mpola mpola mpozi okubajjukiza ko basebane banyabo nti okuba Bannayuganda bwe tuba tugenda bwe tuba twayingira enkyukakyuka eno tulina giwa komo. Otegedde nemmwe okutwalizaamu ngenda mbazuula nti mugenda muteka ku nkyukakyuka ekkomo. Bwe tuba twasalawo kulwanyisa mu 7 tumujje mu buyinza tetulina kisaako komo. Ekkomo tujja ddisaako nga tumugobe mu buyinza nga mu 7 takyaliwo. Ekkomo we tulina okulisizaako. Otegedde Mwesigwa Alex from Mitiana, nze ndi munna Mitiana, omuntu yenna ayagala okundaba onsanga ku Busimbi kumpi n'Egombolola wensinziira okuweereza muganda wange. Mbajjukiza nti we tuba tugenda kutulwana n'omukulembeze mujjukire omukulembeze ali mu buyinza abaddemu okumala ebbanga alina ssente alina emmundu kati tetulina okwesiba ku kiri ekintu kimu okumulwanyisa tetulina kukisaako kkomo tulina okulwana paka lutunawangula naye kyengenda nzuula kiri ekintu kimu nti mumwasaako ekkomo. Mwali musuubira nti muganda waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu oba principal waffe oba president waffe bw'anajja neyesimbawo ne tumuwa obululu n'awangula kijja kuba kiwedde. Nedda ekintu ekyo kijiramu ebintu bingi nnyo. Mujjukire abantu be tuvuganya balina emmundu basobola okutta balina okukola buli kimu. Kakati mu ebyo byonna ebyo tulina obiteeka mu mutwe. Otegedde tulina obiteeka mu bwongo nti kati oba twabawangula ne batuggyako obuwanguzi bwaffe lwampaka tulina kukola ki ekiddako tulina kukola biki ebyetaagisa. Okusala amagezi okulaba nga tujjako omusajja ekyo ekisooka tulekerawo ogenda ku pokopoko kubanga essaawa zino kati bana abasajja abali mu movement bazze ne pokopoko mupya musimanya tulina okubanja buli kimu tusimanya. Nze ensobi ngizuula mangu era bwe nzuula ensobi Fatuma bwe nzuula ensobi nekujja bwe mba nasobeza nenzija negamba nti nze ndi muntu nga ggwe era negamba nti bannaye munsonyiwe bakama bange nakoze ensobi munsonyiwe. Okitegedde era ensobi tegenda kuddamu kubeerawo. Okitegedde era n'okunkomerera okunteeka kalabba temunteeka kalabba ekyo kyaliwo ne kiggwa naye ekyamazima kiri nti mujja kulaba buli kimu mu maaso awo mpola mpola ebinatuukawo omuntu ali luddawa era baani abamukwata mujja biraba mpola mpola. Era obadde muganda wange abaddewo Katongole Miransanafu azaba bagamba buli kimu Muhammad Mukatongole ajja bagamba everything buli kimu ayibaza kibagamba era mutambule mpola mpola mujjengena nga mulamuzuula amazina mpola mpola. Njala musharinga video eno kyenzo okubalako olwaleero kubajjukiza nti abaana olwaleero abasinya 6 ebibuzo byafulumye abyakola mu mwaka ogwedde 2022 ebya HSC bifulumye olwaleero basema ne manyabo kati mwenna mugezeeko kulaba mugenda mulaba abaana bammwe bakoze batya era bwe baba bagenda kusomerawa kuba mujjukira amasomero gonna aga institution buli somero lyonna lya government ligale nsubira ne university e Makerere nzigale Kumba nzigale Nakawa nzigale kakati basema ne manyabo musalama gezo kulaba nga abaana mubasomesa ebintu ebinjawulo ebisobola babezaawo kubanga essaawa zino mujjukire abaana baffe baba basoma tebalina bw'oba basoma ku university tebasoma practical basoma theory. Otegedde kati essaawa zino baganda baffe agambye eki muganda wange ono sitegedde. Otegedde Yesu Mukama ajja mukuuma paka. Yesu okwetonda kintu kikulu abantu abasinga tebeetonda era temumanya nsobi zaabwe naye nze ekindeesobolera okubeetondera kubagamba nti baganda bange mwennemwe n'abandi abakadde kano nemwennemwe n'abambuliriza abampuliriza ekyaneggulo munsonyiwe bwe biba ng'ensobi ebaddewo kintu kyono nnyo tugisootinga mwe ne baganda bange abandi abakadde kano nekintu tukimala then tugenda kukira kuba tujja kubeera ku kintu kyekimu ensobi yaliwo basintu bange munsonyiwe nakolamu ensobi akadde kano tugende ku kirala tulabe ebintu engeri bitambulamu. Otegedde amanya eddoboozi omyovu David Sekandi tukyagenda bwetyo mpola mpola budde butambudde essaawa ziri 9:28 ez'olunaku olwaleero. Muli mutya mwebale kukola mwebale kukuuma abaana bammwe nzize babuusaako na kubeetondera. Muganda wange mu Miransanafu Katongole azze n'abagamba buli kimu. Ekyokubiri mbasaamu tweetinge akazita essaawa zino tukatadde ku muganda waffe Henza
tulage muganda Ferumbuye jali akazito tukatadde ku muntu muganda Ferumbuye wasula nanyini nyumba we yali asula akazito tukatadde ku lawyer yali yetaddewo nti ye lawyer walumbuye kati abo nabona tubatadde akazito batulage muganda ffe muganda ffe Fred Kajubiro Mbuye jali kakati mumbere eyo sigenda bagamba binnyo lo nze kwetonda nenetonda tujja kudda mutwogere twogere biche biriwo biche byaliwo ebiriberawo nansi bwetambula basebe ne banyabo lwaleero sigenda kuyitawo nyaawo nzize kubabuuzaako nakwogera biche bibaddewo naye nga mujjukire ebibuzo byona bifulumye Katonda abakuume mwe bali kunsonyiwa munnakikonge ogamba ki Aisha Sonko from Kikonge Mityana muli muti eyo Kichoncho Firumbuye Nayiga omwana Sirina toddamu n'ebirala bingi nnyo n'abala bangi nyani omulala Loxen Kichoncho Amuda nkulabye n'abala bangi nnyo mwenna nakalooza pose netonze ekyo mukitegedde n'abala bangi nnyo ani omulala n'abala bangi nnyo mwe bali kunsonyiwa kubanga abantu abala tebasonyiwa Joelia Jolin Prose Ronald Wako bwe bali kukkiriza nze netonze we bali kukkiriza Prose we bali kukkiriza kisonyiwo kya omuntu yenna bwe yetonda mumusonyiwenga kuba kambabulire omuntu yenna bw'asobe Katonda tayinza kuva gune asonyiwa abasobeza wabula mmwe babasobeza ate mu mwina okusonyiwa fa bakoze kyabasobeza mutegere ekintu ekyo Katonda tava gune asonyiwa ababasobeza wabula mmwe babasobeza mwe mwina okumusonyiwa mwe bali nnyo okunsonyiwa temujjanga okwo Katonda abakuume Katonda abawe kyemusinga okwagala Katonda abakuume mba mukyali baana bato Katonda akumwa abaana bamwe abalina abaana Katonda abakuume olwaleero na buli mbeera yonna Bash nkutumidde nnyo Nalweiso Oliver Katende nkutumidde nnyo Donna Nkalubo nkutumidde nnyo nani omula Tendo nkwagala nnyo Hope Matovu nkwagala nnyo mwebali nifutulwa people power tugenda kulanda paka usawe nsembayo tetunaba kumaliriza tutandika butandisi Kichoncho nkutumidde nnyo Norman abera South Africa sibera na yesimanyi bimukwatako Aisha ugamba kimuganda wange Nap ugamba kiye ndudo kulaba ojja kunsonyiwa ka message twogeremu Namukasa Diana nkutumidde nnyo webale nnyo etonze nali nedda nze ndi wa people power muganda wange nze ndi wa NUP nze principal mumanyi nnyo fe tuli ba NUP nze ndi wa NUP nga gwe tunoonya nkyuka tujja kufuna Nalweiso nkwagala nnyo Ronald Wako tujja kufuna climax nga tumaze okuva nga tutuse mu Uganda empya babiri erema nkwagala nnyo good evening everyone mbagala nnyo mwenna Katonda bakuume bere bulungi mweraba people power our power NUP everywhere NUP Katonda bakuume musole buno mweraba Katonda bakuume akangweza kalungi